bino bisuseeko kusaba weetangire n'akatangawuuzi. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Tuli mu buwambe kakawakawamu banna banda yanna kalama biranga kivuga biwobe. Olunaku lw'eggulo ssaawa 7:15 ez'ekiro oba mu lufuutifuuti kiyite 1:15 am nafunye essimu ng'eva mu ddwaliro ly'Ensambya, ng'essimu eno yavudde wa Sulaiman Jakana Nadduli, n'ansaba mu bwangu obw'ekitalo ngende mu ddwaliro ayina ensonga z'ayagala okuŋŋamba. Tuleme kufaanagana Katonda weetegeeza abaana ba Yerusaalemi nti singa temwaddira masavu ga mbizzi gasiga ku kibuga ekyo kyalibadde eky'olubeerera. Mu kiseera ekyo kyennyini nasitukiddemu ng'enempulire omu ku bapanelisiti ba Media Choice Television yabadde aŋŋamba ki. Nasitukiddemu era essaawa zigenda okuwera 7 n'eddakiika 55 nga ntuuse. Ennaku 2 emabega amawulire gaagwa mu matu ga Jakana Sulaiman Nadduli nti omu ku balangira b'obwakabaka bwa Buganda ono ng'asobola n'okukwata entebe y'obwakabaka bwa Buganda nga ye Prince Kasimu Nakibinge yateekebwa ku lukalala oba ku lisiti y'abo abateekerateekera omukopi General Muhoozi Rugaba akabaga k'Amazaalibwa. Jakana bwe byamugwa Mukutu teyasanyuka, era Jakana bw'atasanyuka oba omanyi ekiddako. Message gyempa Omulangira w'ekitiibwa Kasimu Nakibinge nti agezeeko obutagezaako kuwaanyisiganya kitiibwa kya Bwakabaka bw'e Buganda ng'Omulangira omukulu olwaliro ate ali mu layini esobola okulya nnamulondo y'Obwakabaka bw'e Buganda, ate ye n'awaanyisa ekitiibwa kye okufuuka omukopi ku lw'akabaga ka General Muhoozi. Ekyo kye yakoze kiraga nti yeeyanvudde ekitiibwa ekyo, ate ye n'afuuka omukopi, Muhoozi n'afuuka ate Omulangira gye tuli. Tuleme kufaanagana Katonda weetegeeza abaana ba Yerusaalemi nti singa temwaddira masavu ga mbizzi gasiga ku kibuga ekyo kyalibadde eky'olubeerera. Olwaliro First Son kyategeeza nti yafuuka mulangira ng'ate gwe obulangira obwo bw'oyagala okuwaanyisiganya ng'ekitiibwa ekyo weerabidde n'ensibuko yo. Kasimu Nakibinge olina kawayi k'Abasiraamu ka lubatu, nkikutegeeza lunye nti tolinaawo buwagizi awo. Walisoose kwebuuza nti lwaki ntandika ne Kasimu Nakibinge nga kitaawe afuze emyaka 36 n'omukago gwe twatta n'Obwakabaka bw'e Buganda nga tukyatunula butunuzi nga mmomboze mu Bwakabaka buno n'eggwanga Uganda. Naye okukeera enkya okugwa obugwi kiyumba anaagwa, nkutegeeza lunye nti naawe kennyini ne bw'olijja mu bantu ogenda kufaanagana kojjaawo Mbabazi. Tojja kubaayo na kalunaaka. Okujjako nkikuddiramu nakikutegeeza lunye nti okujjako ng'owambye buwambi tolinaayo kalu mu bantu. Emyaka 36 eggwanga mulifudde nga olaba ekigudo ky'embizzi. Ani agenda okutunuulira ku kitaawo by'atuyisizzaamu? Bano bafa, bano bagira bati, mutomero ono mugira mutya. Ensi omukwano tegutuliwo. Kye nakutegeeza nti Bayibuli yabuuza nti muyinza okutambula babiri okujjako nga mwagalanye. Kubanga Ssaabasajja Kabaka bwe bwakeera enkya naye nakkiriza ensobi okutambulira mu Bwakabaka bwe, kyafuuka ekikole mu gye tuli ng'Abaganda. Bwe yakeera ku makya nakkiriza ekitiibwa ateere kulejje nagundi nabbosa n'alikkiriza okuva mu Bwakabaka bwaffe ne busaavinga nga yakimanya ate era ng'akimanyidde ddala nti nabbosa ye yatta kitaawe. Teri budde gatta dots. Njagala okutegeezaako nti okuzimba amaka amagumu osobola kukozesa abasikawutu abayitibwa aba Stone Roofing. Aba Stone Roofing and Construction Company ng'erinnya bwe ligamba zimba amaka ku mayinja. Ejjinja eri aba Stone Roofing ye brand yaabwe, abasajja bazimbi abasikawutu. Beesige basikawutu beesimbu bawa omulimu gw'okuzimba okukubira plan saako n'okuba nga batetenkanya kapoloti koyina akatono basobola n'okuyambako okuguza ettaka ettaliko nkaayana oba okucekingira eriryo n'okubeererawo singa oba olina ly'ogula bo naddala mu abali e Bulaaya. Abantu bano
aba stone roofing bajja kusobola okubeererawo ng'ogula saaviisi eyo mbasaba mugyeyambe nnyo musobole okubanga mugiraba. Bannaffe mwenna abakola bizinesi naddala bizinesi esukka Uganda n'egenda emitala w'amayanja mukimanyi bulungi nti ekisinga okutula bizinesi kwe kutuuka gy'olaga mu budde. Kakati osobola kutuuka gy'olaga nga kampuni yo gy'okozesa okufunira tiketi ekukyankalanya. Kamba njulire Juba Royal Travel kampuni egenda okuyambako mu kutuukiriza bizinesi yo ng'ekufunira air ticket oba ng'ekuwa kye bayita air ticketing services. Kampuni eno ebadde Juba South Sudan eno ng'ebadde esangibwa si ebadde wabula esangibwa ku Crown Hotel opposite reception kati ne mu Uganda yagguse. Mu Uganda genda ku Park Royal Building ekizimbe ekyo kiri wali ng'oyambuka ku hoteli y'Abaguma oludda lw'ekyemanga ekizimbe kye bayita Park Royal oba opposite Watoto Church abamanyi weeri oba opposite Senana. Kakati okutuuka ku Juba Royal Travel bw'oyingira mu office ojja kuyita ku side eri ewabeera art oba ewali oluguudo lwambuka ku restaurant y'Abaguma oba opposite Senana supermarket ojja okusanga Juba Royal Travel services balina ezitegeerekeka nga air ticketing services, travel document assistance, work permit processing bakolera ku permit y'omulimu mu abaagala okukolera South Sudan oba abe South Sudan abaagala okukolera Uganda bakuprocessingira work permit. Mwena abavudde mu bufumbo nga mwagala genda ku honeymoon travel planning zonna bazikolera bakubookingira hoteli ate era bakola airport transfers gamba bakulinda ku bisaawe eyo ne bakutwala gye bakubooking ate ne basobola okujjayo nga balinamu naako okujjukiza yino kampuni gye naasooka okulaba. Genda ku Park Royal Building mu kibuga Kampala opposite Senana supermarket oyingirire mu mulyango oguli side zene wali art ojja kusobola okuba ng'oyingira mu Juba Royal Travel oba ojja kuba ng'obakebera ku namba z'amasimu ezo basobole okukuyamba. Ye Juba Royal Travel. Nga bwe bagamba nti history repeats itself, njagadde nzije ntangaaze okusinziira ku mawulire ge nafunye agalaga nti Oweekitiibwa ate era First Son yasazeewo okutegeeza eggwanga n'enteekateeka y'akabaga ke n'atuweereza ne lisiti ku abo abagenda okuba nga bateekateeka embaga eyo ng'akabaga ak'amazaalibwa. Naye First Son alina right yonna okwesimbawo, it is constitutional and mandates him okukola kyonna ky'aba yeetaaze mu kujjako okuvuganya kw'ebyobufuzi ekyo kiweebwa ekitiibwa. Likewise gy'oli nga Jakana nadduli still naye nsobola okwesimbawo with the same privileges. Ate era n'omulala gy'ali naye asobola okwesimbawo okusinziira ky'aba ayagadde. Ng'ate era abajokers be tuzze tutunuulire abazze ne beesimba mu byobufuzi b'otayinza kuseetinga oba kumanya nti gavumenti yabatuteerawo bajja ku lwabwe. In actual sense, he has a right, that is number one. Number two, and he has a right to be the first son, which is timely. Ng'akyali president nga ekitaawe. Oluvannyuma lw'okuvaako oba okufa kwe, ekyo wa First Son kimuvaako n'asigala citizen. Kale mu kyo kyenjagalamu kyekiriwa lisiti nga bwe nagirabye nze njagaddemu erinnya limu kuba abasigadde tebampa makulu mu ntegeera yange. Asigadde gwe oba bakuwa amakulu gye muli ekyo kiri gye muli ate nga tekivunaano. Njagala otusooka okutegeeza Omulangira w'ekitiibwa Kasimu Nakibinge nti olwo lwavaamu lututta obwakabaka bw'e Buganda mu generations 5 nga zivaamu bakabaka abo. Naye buli kabaka avudde mu generation mwatudde mutuba bazze lwa political wrangles nga bajja batuula ku Namulondo olwa enforcement eri emabega naye nga ne procedure bateeka mu Namulondo bategobereddwa. Naye olw'okwagala n'okugezaako okukugira ensonga ezizze zitambula mu bwakabaka bw'e Buganda okuva ku Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye, Obuganda buzze butomera ensobi mpitirivu of which up to date ensobi ezo zizze zitambula era nga zikyatambula. Njagala okusooka okusaayo ebirowoozo byange nti emikono gino gye mulaba ntadde emabega gye gimpaniridde ng'amagulu olw'okuvibwako ate amagulu mu accident gye twafuna of which
Bayibuli yagamba nti teri ali wala n'ekyo kyamuwandiikibwa kuba kitalituukako. Nabwe kityo wendi mu state kyekimu ku ebyampandiikibwako, kale mu kyo bugumiikiriza n'okwebaza abafuddeyo okusobola okutunuulira Jakana Somani Nadduli avaayo atya ate era tusobole okutambula. Message gyempa Omulangira w'ekitiibwa Kasimu Nakibinge nti agezeeko obutagezaako kuwaanyisiganya kitiibwa kya Bwakabaka bw'e Buganda ng'Omulangira omukulu olwaliro ate ali mu layini esobola okulya nnamulondo y'Obwakabaka bw'e Buganda, ate ye n'awaanyisa ekitiibwa kye okufuuka omukopi ku lw'akabaga ka Muhoozi. Ekyo kye yakoze kiraga nti ye yanvuludde ekitiibwa ekyo, ate ye n'afuuka omukopi, Muhoozi n'afuuka ate Omulangira gye tuli. Okukakasa nti lisiti eyo abeerako kyamaze okuyiwa obuyinja, ekitiibwa, entegeera, empeereza, okumanya ne status quo ya Buganda kwe tuzze tutambulira ng'oggyeko gino emyaka 29 egiri wasted. Kitukoze bubi nnyo, naye tusaana okugezaako okuzimba Obwakabaka ate buddewo mu mpagi. Tuleme kufaanagana Katonda bwe yategeeza abaana ba Yerusaalemi nti singa temwaddira amasavu ga mbizzi gasiga ku kibuga ekyo kyalibadde eky'olubeerera. Nammwe abali mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'Omulangira Kasimu Nakibinge, nkusaba busabi nti toddira amasavu ga mbizzi gasiiga ate mu Bwakabaka bw'e Buganda. Okukkiriza lisiti eyo okubeerako nti gw'otegekera akabaga k'oli. Simanyi kigendererwa kyakuwaanyisiganya mu kintu ekyo nti mujjawo ntegeera nti Buganda ebadde eteeka amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka buli mwaka. Olwaliro First Son kyategeeza nti yafuuka mulangira ng'ate gwe obulangira obwo bw'oyagala okuwaanyisiganya ng'ekitiibwa ekyo weerabidde n'ensibuko yo. Njagala okujjukiza abatulaba ate era n'Oweekitiibwa Kasimu Nakibinge nti message eno eyiyo direct nga teriko kawabyo n'abo batudde mu Bwakabaka bw'e Buganda, most especially mu biti mwe bali, ng'ate gwe bw'oli ku lusozi Kibuli nga lwa nnono ate era nga lwaganyizibwa mu ebyo ebiteekeddwa okutambulirwamu ekitiibwa mw'otudde. Mu mwaka gw'1916 Oweekitiibwa yajjaawo ate era nga Kabaka Daudi Chwa yali amalizizza okusoma degree ye. Oweekitiibwa Starake yali omusomesa w'omukulu, n'amutegeeza nti olwaliro okukasiddwa okubeera engineer omukulu era n'ebitabo tubigaddewo osobola okutunuulira degree endala esobola okusomebwa. Yali atandise kusoma busawo, n'amugala tuteekwa okuteekawo akabaga okategeke ak'okuyozaayoza okusoma kwo. N'amutegeeza ebigambo bye njagala okutegeeza nti mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka wamu n'abalangira n'abambejja tetutegekera bubaga bakopi, wabula abakopi bategeka obubaga ku lwaffe. N'amugamba nti nja kusaba Oweekitiibwa Stark Henry Bishop gwe tegeka akabaga ako, nze nja kukatuulamu ngazze okwebaza kubanga mu mpisa yaffe Kabaka waali n'Omulangira waali. Ku mukolo gwonna oguba guteekeddwa yaba agutegese. Kale mu kyo nja kutwala nti wategeka so nga ate insidious manner omukolo ogwo gwange. Na bwe kityo ate gwe ekitiibwa ky'ogenda okuwaanyisiganya nti oli ku lisiti Obuganda obwo omaze okubuyiwayo n'okubunnyika mu kinnya ne weerabya n'ekitiibwa w'otudde. Message ey'okubiri edda eri Abasiraamu okubategeeza ekintu kye kimu nti Oweekitiibwa Muhammad, peace be upon him, yagenda okujja mu Saudi Arabia oba okubeera mu Makka. Yasanga Obwakabaka weebuli obutambula. Teyajjawo Bwakabaka obwo okujjako yasomesa kimu butya bwe twawula Katonda obutamugattako era Obwakabaka obwo yabulika prevailinga n'essaawa yaleero Obwakabaka mu Saudi bugabanyizibwa mu bitiibwa bwabyo. Abalangira weebali n'ebisigalidde. Kiki ekireetedde Abasiraamu abatudde mu Kibuli ng'ate mukimanyi mwe kennyini bwe twali wano ku nsonga ya mubajje ate mbajje mubbi ensonga bwaza twakitegeera nti Obusiraamu obuli Ekibuli abo Baganda. Nabwo kityo Uganda Muslim Council yawangula olukiiko lwayo n'entegeerayo ne babuuza ekibuuzo kino nti buyinza okukeera enkya ne mutegeeza bannayuganda bonna batunule mu ggwanga Buganda nga ligenda okufuga Uganda nti nedda. Kwe kubabuuza ekibuuzo kye kimu nti ddala nga bwe kifaanagana na kiri n'Abasiraamu abali mu ggwanga abakola uniformity y'emu tebasobola kukeera nkya ne bagamba nti tutunuulidde Kibuli ng'Obusiraamu bw'eggwanga Uganda nga bwe tugenda okutunula nga waliwo Uganda Muslim Council ng'epuliveiringa. Njagala Abasiraamu abali Ekibuli mwawule obuweereza bw'ennono obutagatta ku Katonda
n'ebitiibwa okugezaako kubizimba nga muwabula mu magezi ate n'okussaawo obwongo mu bitiibwa byaffe, kubanga Saudi obusiraamu bwe buli naye ate obwakabaka bwe bwasigala butambula. Kale mu bitiibwa bye bimu n'obwakabaka bw'e Buganda mu abatudde ekibuli ng'abasiraamu abatambula ne Kasimu Nakibinge musseeyo amagezi mangi mu kutunuulira nti tumulabula mu kutagatta Katonda naye ebitiibwa byaffe mu bwakabaka bw'e Buganda bisigala nga bitambula. Ndi musiraamu munnammwe naye nja kutegeeza Oweekitiibwa Kasimu Nakibinge ategeere ensonga eno nti ekitiibwa kyatuddemu ng'Omulangira omukulu kamujjukize nti ekitiibwa kye mwasigaza ng'Abalangira n'Abambejja okuva ku Ssekabaka Kateregga mwaweebwa omugabo gw'okukuuma amafumu n'engabo nga mujjuddemu ensonga 5: okukuuma empisa, olulimi, obulombolombo, obuwangwa, ennono wamu ne administration yaffe gye tutambulira mu by'ebintu 6. N'abategeeza nti obulangira nnono, obulangira buwangwa. Nabwe kityo okukuuma empisa zaffe n'ebyo ebigoberwa mu bwakabaka bwaffe, sooka weggyeko kitiibwa ky'olina olyoka odde ku kalisiti kali ng'okwa mwana omuto. Ekyokubiri ku kyo kwe kutuusa mesagi eri General Muhoozi nti okuba kampeyini teryakiziyiza gye muli. Oli waddembe okwesimbawo mu bitiibwa byo, teryakiwakanya ng'abalala bagenda okujja okuvuganya. Naye ate bw'oba onoonya buganzi bw'Obwakabaka bw'e Buganda gye watandikidde wafu, Oweekitiibwa Hajji Nadu yategeeza His Excellency the President nti Abaganda onoonyezaamu bafu beereere ate abalina omulamu wabalekawo. Naye ozze okulubeeta n'ebidandisali oyo ozze na muntu omu kuba ku mugongo gwe teriiyo aliyo n'alowooza nti asaaga. Nange nkutegeeza butegeeza General Muhoozi nti Buganda bw'oba ogyetaaga ate tutandika wa Kasimu Nakibinge, kubanga Kasimu Nakibinge abo baba balindiridde biki biva mu bakopi nga bannannyini Bwakabaka. Obunyiivu bwe tufuna mu bakopi okubusumula kutunuulira abantu abo ng'ebitiibwa byabwe bibawadde. Walisoose kwebuuza nti lwaki ntandika ne Kasimu Nakibinge nga kitaawe afuze emyaka 36 n'omukago gwe twatta n'Obwakabaka bw'e Buganda nga tukyatunula butunuzi nga mmomboze mu Bwakabaka buno n'eggwanga Uganda. Ebibanjibwa biyitirivu okukolebwa n'okussa mu nkola. Wali badde otandise ne manifesto oba declaration yo eraga nti ogenda kwesimbawo ng'eraga okutereeza kw'ensobi mu myaka 36 okuva kitaawe lwazze mu buyinza. Ozitereera zitya? Abaffe emikago gye yajja akola n'abamawanga gigenda kuyimirawo gitya? Kasimu Nakibinge olina kawayi k'abasiraamu ka lubatu, nkikutegeeza lunye titolinaawo buwagizaawo. Kale zimba ebyobufuzi mu kwagala okujja ng'otunuulidde ensobi n'ebyekisajja kikulu otunuulye butya eggwanga weteekeddwa okuzimbibwa. Declaration kankuweeko ku magezi. Nnyonnyola eggwanga politically esystem eyo bw'oba ozze egenda kufuga etya eggwanga lino. Secondly, economically olaga abantu bagenda okukulaakulanyizibwa ne social status yaffe social economic olabe nti abantu bagenda kuyimirawo batya mu ggwanga n'obugagga bwalyo mu kusobola okubakulaakulanya. Religiously ogenda kutandikira wa? Culturally ogenda tutambula otya n'abamawanga? Unity in diversity. Naye okukeera enkya okugwa obugwi kiyumba anaagwa nkutegeeza butegeeza lunye nti naawe kennyini ne bw'olijja mu bantu ogenda kufaanagana kojjaawo Mbabazi. Tojja kubaayo na kalunaaka okujjako nkikuddiramu nakikutegeeza lunye nti okujjako ng'owambye buwambi tolinaayo kalu mu bantu. Emyaka 36 eggwanga mulifudde nga olaba ekigudo ky'embizi. Ani agenda okutunuulira ku kitaawo byatuyisizaamu? Bano bafa, bano bagira bati, mutomero ono mugira mutya. Ensi omukwano teguliwo. Kye nakutegeeza nti Bayibuli yabuuza nti muyinza okutambula babiri okujjako nga mwagalanye. Gw'omukwano ogwo gw'ozimbye oleeta gwa Nakibinge ng'ate omanyira Bwakabaka bw'e Buganda. Abaffe Kasimu Nakibinge naawe weefudde mmomboze oba baakutegeeza nti waliyo akatwa akakujjira. Kale mu byo njagadde okuyisaawo message eyo mu bulwadde buno olw'okuba nagiwulidde okutegeeza Obuganda nti tuleme kugwanga mu nsobi za lutentezi. Kubanga Ssaabasajja Kabaka bwe bwakeera enkya naye nakkiriza ensobi okutambulira mu Bwakabaka bwe kyafuuka ekikole mu gye tuli ng'Abaganda. Bwe yakeera ku makya nakkiriza Oweekitiibwa ateere kulejje nagundi nabbosa n'alikkiriza okuba mu Bwakabaka bwaffe ne busaavinga nga yakimanya ate era ng'akimanyidde ddala nti nabbosa ye yatta kitaawe.
abaffe tugenda tutambulira mu nkola eyo paka ddi eyagadibenga lyenga ensobi tugiddiza nsobi. Kale bukyo okusaba kwange kugamba kutya nti Ssaabasajja Kabaka agezeeko tunuulira empagi ezizimba Obwakabaka addemu abuddaabulule n'Abalangira n'Abambejja baweebwa emigabo gyabwe basobole okutunulira biki bateekeddwa okutunuulira ku lw'eggwanga Buganda n'abantu abalituddemu olw'ennono. Message tebadde ku bannayuganda, njagala kibategeeza lunye nti nsituse wano ng'omusajja Omuganda akkiriza mu mpisa yaffe n'ennono ey'Obwakabaka bw'e Buganda. Muzzukulu wa Kijingere ansibuka mutyo lwa mpeewo tusuula bubiro kyaggwe. Kale mu kyo nti message tekulandulula gw'ate ali eyo n'otandika okwogera ebitajjansa. You have the right to speak what you want. Mbategeeza nye nti ebyange si bye bisembayo ebbanga lyonna naye mpa views ezange n'okugezaako okuwabula okusinziira ku bwe mba ntegedde ensonga. Tekyategeeza kuba mugezi asembayo na kutunuulira nsonga nti yange is final. Bayibuli kyega nti wange gwe Daniel bikka ku bigambo ssenaakabonero ku kitabo. Kubanga ekiseera ky'enkomerero kiba kinaatera okutuuka wagenda kubaawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Kale tugesse ku magezi ago agava mu nnono obuwangwa bwaffe obulombolombo empisa n'olulimi okusobola okutereeza bino mu Bwakabaka bwaffe. N'abo bagezaako okukkiriza okuwabulwa Bayibuli kyega nti anaakyawanga okubuulirwa era anaakyawanga okumanya n'omutima gwe gubanga gwa nsolo. Kuno si kulagira kubadde kusaba na kutuusa kwa message nti leka kuwansiganya kitiibwa kyaffe eky'Obwakabaka mu nnono. Ate ogenda okigajambule okiwe omwana obwana omukopi. Okuba first son mu Buganda oba mu ggwanga Uganda kikufuula mulangira ennono kirala ate era n'obwa president kirala mu hierarchy eyo. Kale mu kyakasembayo nkategeeza bannabuganda bannange abakopi mu kutegeera ebintu bino nti saagala nnyo mupaaluke kwe mba temutegedde. Ennono nga tonnaba kugitegeera topaaluuka n'obuwangwa bwo nga tobumanyi. Bangi muggweredde mu madiini kituufu ne mulema n'okwawula ki ekitaliimu kugatta Katonda mu buwangwa bwaffe. N'ontegeeza nti n'okulya lumonde oyo haraamu oli mujega tolina magezi. N'otandika okutegeeza abantu nti okwambala olubugo mu nsonga y'okuba nti mbuwangwa n'ennono ekyo kikaafiiri bwe baluziikamu ate eddiini kyeyasomesa esomesa byambalo bitukuvu oba birimuuzo. Kale ntubeera nga tutunuulidde abantu abajega abakulembedde mu busiraamu abatuddemu ne batafaayo kutwala budde buwanvu na kufumiitiriza okutegeeza ow'ekitiibwa Omulangira Nakibinge nti ennono naye ng'okyali wano okyagijjukira. Oyo munnamulonda abagirya mwaliira ng'ali mu layini entuufu tavangamu. Naye bukeera butya ate ne tuba nga ffe kyennyini gye tuli ffe kennyini. Kale Abaganda abasembayo ng'abakopi nga nze Somanyi Jakana nadduli mbategeeza kye kimu nti mu kwekako okungi ekyo kyasusse okuba nti oba kinaabo batekiibe kasita kyayise mu mawulire message ebeeteekwa kukutuukako okkirize oba ogaane. Kale mu ekyo message yange etuuse w'ekitiibwa Nakibinge tegeera ekitiibwa w'otudde bw'oba oyagala kukola birisooka okyeyambula emisana ttuka okituddize. Omwana ssanga lya mbogo kyafuuka kikemu na kikolimu yatamanyi lulimi tuli waweero ffenna ne tukwata ebyo abajega tuli waweero. N'otunuulira entegera y'abali mu ggwanga lino n'Obwakabaka bwaffe tugenda tutambula tutya ng'omumuli gw'abategeevu abateekeddwa otunuulira ng'omuwala oyo omukulu bw'atuula ku lukiiko olukyusa obuwangwa n'ennono ng'omumbejja omukulu akyavaamu ebyo ekisiru ng'ebyo natatola na budde esaakaate kiri mu maama we kennyini n'Abagereka omukulu. Naye empisa bwebuze obuwangwa ne mubusuula ennono ne mugireka ebbali abatukulembera mwafuuka vvu. Naye mbategeeza butegeeza ebigambo bino Bayibuli yagaa nti evvu mu vvu ettaka mu ttaka. Neesembyayo ekigamba kitya nti byonna nga bwe biri n'okusinza bwe bitambula lubeera bwe tugenda okutambula okufaanagana. Nange mbategeeza nti lubeerera Buganda tegenda kukyuka okuggyako emitwe gyammwe mwe mugenda okuvaamu mujje nga mufa gumu ku gumu. Naye nsaba ekigambo ekisembayo nti oli yagamba tewagenda kujja kabaka atalimanya Yusufu aligenda otunuulira obuwangwa bwaffe n'ennono obugenda okutereezebwa. Tuveemu ebiwuku ebifaanaganako ng'ebyo. Nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi mu kusembayo kw'ebigambo bino mu bulumi nti Oweekitiibwa Nakibinge weeziddwa. Eyo element muwayingidde oba omaze ofuula Obuganda nga tuli bajega nnyo. Nina kyenjagala okukubuuza. Yes.
ng'omaliriza oyogedde ebigambo bibiri nti bw'aba atuusizza ekitiibwa ekimutuddemu awo okukolera wansi w'akakiiko akategekera omukopi mu lukiiko akabaga asobola okweyambula ekitiibwa ekyo. Mbadde mmanyi nti ekitiibwa ky'Obulangira kiba kizaale kiba mu musaayi. Etteeka ly'Obwakabaka bw'e Buganda Kabaka agobwa ku Nnamulondo bw'amala okugivaako ekitiibwa ky'Obulangira kimuggyibwako n'asigala nga mukopi. Bwe bakijja Kabaka naye ate gwe ate atannafuuka Kabaka. Kabaka bw'ayambulibwa ekitiibwa nga bwe tupa ne Bakabaka Lumaama Kalemeera oyo twamunyonyola ku episode ezaayita. Kabaka singa akubwa eggulu afa ng'agudde mu mazzi ebintu ebiri nakyo n'ayokebwa omuliro Kabaka n'abanga musisaayise n'afa ebintu bwe bityo Kabaka Lumaama Kalemeera gwe baleeta okujja we bambule gwe nabategeeza eva ku Ssekabaka Kimera okutandikibwawo okwo n'olukiiko. Naye oyo Kabaka Lumala Bubamba ajja mu mizizo gya mirundi ebiri nti ekyo bwe kiyita naye ne Kabaka ne bamumpiikinga Kabaka oyo gwe baleeta okutuulawo okumala ebibamba naye etteeka likugamba nti oli ajja fuuka ng'omukopi era omuddu n'obutajjukirwa kyobula nti ebitabo by'Obwakabaka bw'e Buganda bamusiimuulamu era enju ye eba eyitibwa Lusenke eba tekyabalibwa mu kuba nti lyali ki lyaliko olubiri. Kale bwe kiba bwe kityo nga ennono yaffe toyinza kuntegeeza nti ate Omulangira Obulangira bozza ekitiibwa ekyo oba omaze okufuluma mu musaayi kubanga okusinziza mu lubereberye kw'okugabana Abalangira n'Abambejja baawebwanga ebibonerezo ebibaggyako ebitiibwa byabwe. Kale noona ekitiibwa kyeyambule lunya ategeeze Obuganda nti nze sikyali ekyo kye mundabamu Obwakabaka mba mulowooza nze sibimanyi era sibitegeera ate era mu kyo ndabikanga omusobi nga sibayinza okuba nga siri Mulangira nakyo nakizuula. Ate mwaga tuggyeyo byama bisukka ku ebyo entebe wagituulamu yalinkako embukasi nga yakuzannya buzannya okujja ku kubanga wooli siggu wali omutuufu waliyo munne yali omutuufu okutuula mu ntebe ebyo tukugira abantu obutategeera ntambuza ekitiibwa ng'olina kikuuma mu matiribola gaabyo. Naye katugambe tutya nti ekyakulema okuba nti ojja tulaga omusikaawo oba kikolimo kyava mu kuwansiganya kwa ntebe emboozi eyo togimanya Omulangira. Kale mu kyo ebisaagala kutuukayo na kugendayo amakulu nti kuuma ekitiibwa mwokoze eki otudde Obuganda obukuumi. Nsembayo okubuuza Muhoozi mutabani w'omukulembeze ndowooza alina eddembe lyonna eryeteekateeka ng'era bw'okyogedde bw'ategeka akabaga k'amazaalibwa si ke kaba akaseera akatuufu okuyita mikwano gye gyonna kubanga ye si wa wano si Muganda ti Muganda. Ebintu ebyo olowooza byali batebimunenyezebwa nga ye ali waddeemu okuyita mikwano gye azeekwateko kitaawe yakola atya okwegatta n'Abaganda nga si wa wano yajja mu mpona amwebuuzeeko ku ekyo. Secondly mu Kristaayo Bayibuli egambye nti bw'ogenda mu Efeso fuuka muki lwaki ate gwe oleeta byewamwe mbwe nze siri wa wano ddayo ewammwe nno tumanye nti toli waawa lwaki tagenda waawa bw'aba ali wano akole byawano mazima. Simanyi bw'oba oyimpozi ng'olinayo ky'ogamba just kukwebaza oba obuwulize nti bwe nkuyisa ogezezzaako okutuuka n'okwebaza abo bonna abagezaako okutusondera kasente mu mbeera mwe tuli. Kale mu kyo bategeeza nti vulnerability ekyaliwo eyeetaaga ateera obuyambi bwe bumu. Kale si mu kukaka ate era yagamba nti omukono oguyita waggulu gunaawebwanga ekitiibwa okusinga ogwo oguyita wansi. Kale mu kyasobodde okubaako kyasobola okukola in one way or the other okusiima kwange bwekuli. Kale okutunula ku Choice Media kwe tuyise olwaleero nja kubategeeza nti neebaza bwebaza obugumiikiriza bwonna bwe tuyiseemu n'obubi bwa gavumenti nga bwe tuli bateera nkyebaza
nti byonna ebyategekebwa ng'oli yagamba nti kikugwanidde ddala kikugwanidde namugamba nti tekigwanira omu kigwanira ffenna bekigwanidde naye nga lwaliti genda mu bitabo ebyennyimba ojja ssanga oluyimba olwo olugamba nti kigwanidde era ddala kibadde kikugwanidde aga nti kigwanira ffenna kigwanirako omu naye kimugwanidde butawe kiteekeddwa omugwanira kale neewuunya abali opposite n'entegeera okugatta ebyobufuzi ate mu mbeera eri vulnerable nali njagala okukola episode when I come back viably ennyonnyola social security system Buganda nti omuntu bwagwa mu buzibu twakolanga tutya abalina embojjanyi twazisibanga ku mpagi naye bannaffe ate okufula ebyobufuzi ate okuba nti vulnerability y'omulala ogiraba nga advantage which is very wrong naye ekyo nagamba nti mbasonyiwe kubanga bakola tebabikola ki yabitegeera nja kusaba ekitiibwa Katonda mu mbeera nanti tusaba kubona tudde ku kkubo nja kubagaliza emembe gya Katonda banna Choice Media ate era ne bannaffe bannabuganda bonna basobodde okuwulira message eno gye ntuusizzaayo nti si mu bubi naye olw'obulumi ku lw'ensonga y'obwakabaka bw'e Buganda kyekinsitudde kyokka obutagattika nsonga nabisigalidde Katonda bankuumire ikawebale ebyensi bya mukisa byakuleka weereza bambi weereza fera tubeereze weereza obuwejjere buweereza bya mukisa fena 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 tuzaalibwa kufa rabona lolo loli nange fena 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 tuzaalibwa kufa naye ono